kati abamu osaba osiiba olina business partner oba agenda ne mu malogo tomanyi na byabeeramu osaba katonda ba positioning business nebanga egendamu amagoba naye mubeera mu ntalo omubuuza ne kati gwa spending otya nakanta twade tufiirirwa mu kyalo tulina ba business partner nga bafiirwa balwala tebakola naye kye batasobola kwerabira kwe kutoola ku ssente ze mukozesa bwe kiba kyetaagisa byonna bimulekere naye wabeerewo obuwandiike nti mwawukanye ne bw'onootambula nga tosigaza wadde 10 ogenda gaggawala kubanga omukisa guli ku ggwe. Katonda wa ndagaano bw'agamba nti va mu kino na kino na kino na kiri n'obivaamu n'agamba ngenda kuwa omukisa era nkufuula omukisa takyuka kola endagaano ne Katonda.